Yeah, so a few minutes ago we got information from the Electoral Commission. Like we said yesterday, we've been pushing the Electoral Commission every day to give us an update on the signatures we submitted so that we can be able to pay nomination fees, be able to nominate our presidential candidate, Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert. A few minutes ago, today is Friday afternoon, we got information and they are saying that NUP did not submit enough signatures. And they are saying that Museveni and a few others submitted the required signatures. Of course, when I saw their list, they are saying that NUP and many others have not yet met the required signatures. We condemn this in the strongest terms possible because, first of all, as you all know, we are just left with a few days to nominations. We've been asking these people, from the time we submitted these signatures, we've been asking them to give us an update, to tell us whether we have the required signatures, because we know that we submitted the required signatures. But well knowing how the Electoral Commission behaves and the criminal regime, we know the games they always want to play. But here is what is even more troublesome. They have just told us that unlike last time when they were working with the signatures, they were calling people to ask them whether actually it is true they signed for NUP. We told you yesterday that DPCs, DSOs, GISOs and others have been intimidating people, asking them why they signed for NUP. They have been telling them, people who signed for NUP, to also sign for Museveni. It has not even been about other political parties, it has been about NUP. They've been calling our people who signed, asking them, intimidating them. But now the Electoral Commission is saying that they were calling those people to confirm whether they signed for us or not. Like we told you, we submitted way beyond the required number of signatures. The law requires only 98 districts, 100 signatures from 98 districts. NUP submitted over 130 districts. And those signatures were over 100 in each of the districts. So we are waiting for information from them. They said they're going to give us a comprehensive report to be able to fill the remaining signatures, but we wanted to address this to tell the nation that this is what is happening. Because you do not intimidate people who signed for NUP using DSOs, GISOs. Even yesterday I questioned how those people got information of who signed for NUP. Because this information, we submitted it to the Electoral Commission. But it is now security which is calling people, intimidating them. In some cases, they've been asking our people to give a list of all those who signed for NUP in a particular area, because they have, they look at the list which we submitted to the EC and then go to our supporters asking for this. So that is what is happening. We thought we should update the nation on this, but we are going on with our nomination on Tuesday. We want to put the Electoral Commission on notice, because we cannot have submitted all those signatures which are way beyond what is required. And you're telling us on a Friday afternoon, when nominations are on Tuesday, that we did not submit enough signatures. Basode banyabo olunaku olwaleero twogerera ku Lwakutaano, tuli mu afternoon. Kakati tubadde tubagamba ebbanga lyonna tubadde tulinze Electoral Commission, buli kiseera nga tusindikayo abantu baffe, buli kiseera nga tubakubira, nga tubuuza, twagala kumanya kubanga enkola yaabwe nga bweri, mulina okusooka ne muwaayo signatures ne babawa certificate eraga nti emikono gye mwawaayo giri approved, ne balyoka babawa receipt ey'okusasulirako ssente eza nomination fees. Era buli lunaku tubadde tubagamba nti NUP netegefu okusasula miliyoni 2 ezo ze basaba ba presidential candidates. Era nga twagala zisaba buli lunaku tubadde tubakubirawo abantu ab'akakiiko k'ebyokulonda, nga twagala batuwe certificate yaffe tugende tusasule nomination fees tusobole okwetegekera okunominatinga next week. Naye kaakati nga bwe mbagambye, olunaku lwa ntono eziyise bakatutegeeza nti tetuwezeza emikono, tetunaweza emikono gyetaagisa okunominatinga President Kyagulanyi Ssentamu Robert. Nga bwe mbagambye, leero lunaku Lwakutaano, nomination yaffe ya Lwakubiri.
kakati ne twebuuza bano abantu bali mu kuzanya kazanyo ki era ne tulowooza nti bino bireme okubeera mu nkukutu kubanga ffe ebintu byaffe byonna tubikolera mu musana ne tusalawo tuyita ab'amawulire twogere nammwe tubategeeze okusinziira lisiti gye tulabyeko bagamba nti Museveni y'emikono gyawaddeyo mituufu nnyo era ne bagamba nti awezeza districts nnyingi n'abalala babiri bendabyeko nti bokka abo abakwatagana nabo bulungi nti be balina emikono egyo naye okusingira ddala tubagambye olunaku lwajjo tubabadde bakubira abantu baffe abasayininga nga batiisatiisa kakati akakiiko k'ebyokulonda kategeezezza biko kye kakoze kakubidde abo abantu ne kababuuza kituufu wasayininga oba tewasayininga kakati omuntu nga badiso bulinaku babakubira bagiso babakubira n'abalala musuubira ki okuddamu batya akakiiko k'ebyokulonda bwe kabakubira essimu ne kabagamba kituufu gwe wasayininga wano oba nedda era twagala kubuuza akakiiko k'ebyokulonda lisiti ya signatures zaffe twaziwa mmwe naye kati bagiso ba RDC n'abalala ezo signatures bazijewa okutandika okubira abantu okubatiisatiisa n'okubabuuza lwaki basayiningira NUP so tulowoozezza nti ekyo kikulu nnyo ensi ekitegeere ekigenda mu maaso of course mu bumenyi bw'amateeka already tucommunicatinze ne teams zaffe okubeera ku standby tugenda kuddayo emikono gyonna gye beetaaga ne beetaaga mikono miliyoni emu NUP esobola ogiweza kubanga tusobola okuweza emikono gyonna egyetaagisa obuzibu yembeera gye tubadde tukoleramu ebbanga lino lyonna so abantu baffe tubatadde ku standby batugambye bagenda tuwa listi eraga districts ze tutawezeza no namwe abamawulire twagala mubeere omulabe nga tugiteekayo era tuwulire ki kye batugamba kimu babiri ekisooka ne bimwalina emikono emikaddeyo ekyokubiri kino kigendereddwamu ekyokulaba nti tulaba nomination za Tuesday nga bw'omukulu bwe yabadde alangirira kaakati obudde tebugenda tukwata of course nga bwe mbagambye bali mugezaako okutaataaganya NUP teri kirala kyonna kubanga bamanyi ani gwe bagezaako okuzooganya mu kalulu kano bw'olaba ripoota eyo ogenda kulabawo ebibiina ebirala bakandidate abalala naye sirowooza nti nsonga nkulu n'akamu kubanga bwe mbagambye buli lunaku tubadde tubagamba tuli beeteefuteefu okusasula nomination fees nga batugamba mulindeko tusooke tumalirize okuverifyinga emikono olunaku lwajjo ofisa waffe abadde ku electoral commission olunaku lonna ng'alinze report ne bagamba bagenda gituwa leero ku makya ne tulinda amakya gonna tebagituwadde era kati bakatutegeeza ku ssaawa zino taamu aba NUP emikono gyammwe tegyawera nga bwe twabagamba luli emikono gye twateekayo etteeka ligamba nti oleete emikono 100 okuva mu district 98 twateekayo districts ezisukka mu 130 ate nga zonna twateekayo emikono egisukira ddala mu 100 kye beetaaga kaakati bw'oba ogamba then ekirala nga bwe mbagambye bano aba state ne batandika okukira mu isinjiro n'abagambe bo baakola n'ekirala ne bagenda nga balaba buli omu yenna yasayiningira NUP ne bamugamba asayiningire ne Museveni ekyatuwaliriza okudduka ne tugendayo nga tebategete kubanga twali tumanyi baagala kusooka basubmitige bino bya NRM then bagambe kubanga etteeka terukkiriza kunominatinga abantu babiri kati bagambe anti bano aba NUP bemufunye already babadde banominatinze bali abalala so eyo embeera eriwo naye nga bwe mbagambye already teams zaffe ziri ku standby okulaba nga zireeta gino emikono olunaku olw'enkya olw'omukaaga tujja kubeerayo tujja kutwala gino emikono emirala gye boogerako ne ku Monday tugenda kuteeka emirala olunaku lwonna tusaba emikono tugenda giteekayo kubanga bw'omanyi ne bw'osaba emikono miliyoni 5 nga ginominatinga president Kyagulanyi tusobola ogifuna gyonna naye kaakati kino kye bali mukola kya lukujjukujju nagezaako okunafuya NUP teri kirala kyonna just bagezaako okunafuya kubanga bwe nkugambye olaba ku ripooti yawe bagamba nti Museveni yaleeta mingi nnyo n'okusinga egyetaagisa naye ne bagamba nti NUP ekibiina ky'abantu tekyasobola kuweza emikono tuze tulaba ise tusatusa bets ate wuno babagoloza emikono gyammwe gye mwaleese message to the EC anda akakiiko k'ebyokulonda vulugo yonna gwe babadde bakola mu mulaba n'olunaku olwaleero nabye bagambye nti kati campaigns bazije ku 4th October ne bazisembeza 29 September bakimanye nti tuli bantu abali serious tuba tuyina okupulaninga kakati bakimanyi buli lunaku tubeera tupulaninga naye buli lunaku bakyusa ebintu ekyabagenda kukeera bagambe nti kati nomination tuzongera
bakola naye kingira ddala okwenyamiza byonna bye bakolera ku instructions za state. NRM bwesembeza ebintu byayo ne bagamba nti kati bafunyemu ebintu bye baagala kukyusa mu nomination date balina by elections baagala okukola byabakama ng'avaayo ng'alangirira nti naffe twongezaayo nominations. Simanyi oba mukitegeera kubanga bw'olaba ba MPs already baali badde nominated naye ebintu bya NRM bwe byagendamu emivuyo ne beekubakuba ne bateekawo akakiiko ne basala okuteekawo by elections endala mu byabwe byabakama n'avaayo naye n'ayongezaayo nominations. Kakati bwe buzibu bwe tuli mu Uganda nti akakiiko k'ebyokulonda kala NRM za Mwami Museveni ne NRM byonna bye bakola. Kyobola nakugambye nti bo era abamawulire bakola investigative journalists ne batambula mu ggwanga ne babuuza baani abasayiningira Museveni. Togenda basangayo kubanga last time nalaba story gye mwakola nti ebifayiro ebimu bye baatwala byali empty nga teri kirimu ne bavaayo ne balimba nti bawezesa simanyi emikono miliyoni 2 n'ebirala bwebyo. Naye kaakati ffe kye baagala okukola of course nga bwe mbagambye ekisooka kiba kyakunafuya baba baagala kunafuya NUP era ogenda balaba propagandist baabwe nga bavaayo bagambe te tolaba n'emikono gyali gibalemye okufuna ffe mukalula kasala okubeera wansi wa miliyoni 3.5 osobola otya okugamba nti emikono just bukono 10 kuva mu district 88 tetwagiweze. Okay, habutele mukutukoli kwa sama Uganda Media ejo ejetagibwa okubanga president anominatingibwa era bagamba NUP baga Museveni ajuwezeza naye NUP tenaba kubanga ejuweza. Ya breaking news eriwo obudde bono netubakakasa era tubalayirira nti tugenda kujja mu buli embeera kyo kino kibayita protest vote. Abantu bo bakyagenda maaso n'okubanga banominatingibwa era kusaba bonna abasobola okwatirako team oba nga omuntu sekinomu naddala mba amawulire okubanga tufuna ebikozesebwa power bank ne press jacket kigenda kubeera kyakabe nnyo mugenda kuba mutukoledde nnyo kubanga obudde bwonna ekibiina tekinafuna ssente zikyali kyetaaga kuba nti zikiyambako mu campaign. So nja kwebaza buli sekinomu agenda okuinboxinga kula ntuyambako tulina abaana bamawulire basukka mu 20 ate nga ekiro bagala kukwata buli kimu. So anabatuyambyeko okuba nti kamera zibeerawo mu buli mbeera 704070915 so yenna yina kyagamba tisama ku mawulire nze nfunyeyo bwekiti kamera zibeereko kigenda kubeera kyakabe nnyo era nja kuba musiimu nnyo. Namba yeyo 07040915 kifaananyi ki okusookera ddala tubeerawo akakiiko k'ebyokulonda oba oli awo tubadde tukawadde omukisa okukeesiga okulaba nga katuukiriza emirimu gyagwo naye kyannaku nnyo kubanga General Secretary waffe we yali ayogera yategeeza nti bafunye emikono egisukka ne mu egyo gye babadde beetaaga. Essaawa zino simanyi bukodyo ki bwe bakozesezza taagisa mu ngeri yonna okulaba nga tubeera n'emikono egyo. Kino nno kiddayo eri akakiiko k'ebyokulonda kabeere ka mazima kaleme kubeera n'asalirira. Tetuyinza kuba mu mupiira ate nga ttiimu emu liifali waffe ayambadde omujoozi ogwa ttiimu endala gye tuvuganya nayo. Kyannaku nnyo era kyannaku nnyo. Oze kuno ozze kuba ng'oyita mu process ya vetting okyetegekedde otya? Okusookera ddala njagala okwebaza ekibiina kyaffe ekyokutegeera nti eno engeri yokka gye tuyinza okufuna bakandidate abasobola okuyimirirawo ebibuuzo byonna ebinaatubuuzibwa mu ngeri zonna nga ebinaabifaananyi. Ekisinga mu byonna kwe kutegeera obwongo bw'omuntu gwe tugenda okusindika mu paalamenti oba anaatuukiriza ebirowoozo by'abantu abanaabamusindise ate n'okusigala ng'ayimiridde ku nsonga ezatuleeta mu kibiina kyaffe kya National Unity Platform. Bamuyita amasaruka Robert yegwanyiza Mukono North? Mukono South. Okay, tuli mu vetting njogedde mbawe ku live okubalaga embeera gye tuli mu process ekyagendera ddala maaso mukkirize mberekereze amukutu gwa sama Uganda Media katono yonda kuba nkola mbwenti nkomewo okubongera updates ezigenda maaso mu kibiina